musajja mukulu Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga ne batuuka okuluma bakagayiza Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne mukazi wa Mukyankalanya n'asirika ne balumba Muwanga Kivumbi eyaliko ssentebe wa Buganda Caucus ne bakolera effujjo Makage ne batuuka n'okuttayo abantu teyagendeyo Makage wadde omukubagiza dde okwogera ekigambo n'ekimu wadde okwogerako mu kikola Buganda naye Abaganda abategeera ku lasti nti waliwo ne bava mu ngalo za Mayiga baafuka enemy oba balabe be ne Muwanga Kivumbi mwe yagendera ulira no obufuzi bw'enaale mbusinga obwobote n'obwami mu bintu ebiwerako ekyamazima naye ate muwulire ki obufuzi bw'enaale mbusinga obwobote n'obwami atakimanyi tamanyi byafaayo oba tabisomanga mu Uganda nga twegerageranya ku mulembe gw'Amin oba obwobote bane mubadde mutya tetusaana kugerageranya Uganda ya leero ku mirembe gyalimu kakitya. A few moments later. So Ssaalonga Mulengejja wasanya Kalu Charles Peter Mayiga gavumenti ya Museveni nungi era tebagigerageranya na ku gavumenti ya Musiro mu Bwamini